All right, thank you so much for joining us on this last day of the week. It is a new Nyinidela. It's Personality Friday. We look at the people we just watch from a distance. It is the 16th, 16th, of the month of March. Mwebale nnyo okutweyungako. Tubatumidde nnyo abaazaalibwa olwaleero ne tubatumira nnyo mmwe abatwagala on a daily basis. Mwebale nnyo okwekumiranga ku NTV. Tubeerayo Monday to Friday handling different things. Ku YouTube, Facebook nako osobola tulabirako oba toyina TV set right before you. Today I have a new talent, the new boy on the block. Ayabas is in the house. Mwasuza mutya. Okay, kutegeeza tulina omwana omuto omuvubuka envumuro akutte akati mu ggwanga. I'm not talking about Chosen Becky. It is John Black oba Kasada John. Mwana wa Chabazinga. Katsoke tusampolinge mkatana. Then we can go into his story. Ayabas. John Black, yeah. African boy. Ebyamazina kuzinanga ganyuma bali abalala byo bazina zebimboa kanamba kunze matoke mbadde nsabana yantesimanyi oba nsobola okukafuna a smartphone Samsung zikuba kapuuza kafaananyi selfie twakubye. Me love it when you put it on me, you put it on me. Your body soft, girl, olinga balloon ya holy romantic. Nakuze research buli musajja mu kibuga kulinako crash. Sibali bafaaji pasto ba aji bonna baagala kukebera rizati. Give me your number to kwatagane. Give me your number gwe tukolagane. Give me your number to kwatagane. Give me your number girl. Ayabas tukone kitinge. Ya tukone kitinge. Tukone kitinge. Ya tukone byebi. Nze sagala manya bali abalala. Balaba bagala tutambulira. Kimanyi bagala nkute bakunemesa. Balabe bonna bali muboba guno omukwano gwe nnina teryagulina bo bonna befera ne zino sente ze nnina teryazirina yali azirina yagenda Amerika aya kati wuliriza ebyange bikungudde nga kungudde obulo I know your ex w'omugambe nti kalya nzo biro yeah mbona ye baby naye ate akasente don't worry yeah Give me your number to kwatagane. Give me your number gwe tukolagane. Give me your number to kwatagane. Give me your number girl. Ayabas tukone kitinge. Ya tukone kitinge. Tukone kitinge. Ya tukone byebi. Mizemba nkulabye. Newewe kwekamba nkulabye my girl. Misebyo nambirabye. Newo bikwekamba mbirabye my girl. Okay tubanga ba China. Bimpe more begin July na oh let me be your farmer. Nsobola kukukabaliranga every day. Because guno omukwano gwe nnina teryagulina bo bonna befera. Ne zino sente ze nnina teryazirina yagenda America. Give me your number to kwatagane. Give me your number gwe tukolagane. Give me your number to kwatagane. Give me your number girl. Ayabas tukone kitinge. Ya tukone kitinge. Tukone kitinge. Ya tukone byebi. Big show. Yeah. Ayabas. I get a rain of baby. I John Black African boy. Yeah, baby. T-O-N. Julie come here, see my new car, yeah. Ntunulila dance. Wogana kunonya jiwa kukumya.
I tell her to never be uncle to me. To make that busy body buy you a chance. Embalasi and you go me rest. I bet that's a roll kuzina but to wake up fast. Baleke bago ve. Go goodness is it. You're the only one I give my body but you're the only one I cause it's so body. You're the only one I give my body but yeah. Go goodness is it. You're the only one I give my body but you're the only one I cause it's so body. You're the only one I give my body but yeah, baby. See the Bible, the cinema, see the baby body, probably the war. Yeah, see collateral, see collateral, baby, when Bella, see Puluviaco. Was Zook Semsi, was single, go on the Buboka. Oh, by the war, bit over. Oh, by the war, slower. Yeah, when you were being packaging, I would have warmed the cool. I can see more beeping guy. Oh, mommy, I'm holy, God, it's there, baby. Goodness is it. Do you only wanna give my body, but do you only wanna go this over, but do you only wanna give my body, but I miss a baby. Omanyo zino kadansi muwaka tiko menye ganza zulangu wane risiti abali kuma TV mukola yoji tuwishigere venya mugambati. Yeah, what up, it's your boy John Black, the African boy. Hiya, boys. Yeah. Embiri lero za green, ulina kulaba za blonde, green and maroon, wavawa. Black anaye nazali wangero omuntu omulala. Namba Jojo wano kujja, I didn't know about you. Baka recently ngeno kuida Ayabas. Ngamba who is this? Bagamba buli kimu kiba n'entandikwa. Mbadde nga ina kuba mbadde nkyasoma. Era nga natandikako nga mu 2017 yange yakatandika. Nesitwagolingako ngero omumbi omulala. Nebaza mukama. Teyandetera struggling nnyo. Nokuba hit. Eyo olujinga bukyali. Eyo hit yabadde ya mwaka ki? Just last year? Tukwatagane badde ya last year. Okay. Tukwatagane then nemba kubako obubadde but before 2017 yawanga gwako nasoka nenkuba romantic. Then yawanga tuingira 2018 twakamutana ne ndio kankola Sweet Love ne Vinka. Abantu ne batandika okutegeera. Nojja lumunga lwa mugaso. Okay, tukwaniriza nnyo. Nango basa. Wano tuba tuyita NTV. Nespark. Bamanyi bulungi. Twangera nange mbalaba. Enyawo. Alright. Ova wachabazinga. Kitundu kye wachabazinga. Nva akaloba keta Rwanda. Rwanda? Mwagadde enzala. Nedda si yefe etosiba. Just ne jinjiri akalo ke bayita Rwanda. Mafubira sub county. Awo Wemba. Nasomera energy nasoka kusomera ku Rwanda Primary School. Nasoma from P1 to P5. Then naide Kampala. Utaddemu olwe waffe. Anti ombuziza ku bye waka somba n'okuteeka mukulu waka. Awangale. Afunvuwe kyabazinga. Okay. Era gye wakulira. Gy'obadde ebbanga lyonna. Navayo nga ndi mu P5. Then emisomo gyange okuva ku P6 paka S6 nga ndi Kampala mbadde nga obweyogerere ku musanvu ne anti wange muyita Anti Dimita. Yankuza abadde ansomesa paka yena S6. Wali toyagala kusomerayo? Nali njagala wali amasomero agakabi. Eje gali naye nene gali agakabi ate ne anti wange yali abeera eno. Tera naye nali njagala obeerako mu Kampala. So nawuli anti antwala Kampala. Bazadde bo baali tebaliyo? Bali gye bali. Naye anti wange yalina mu kumajja. Nga yakuweerera? Nga yampeerera ate nga n'obulamu bulungi. Ngamba kangende Kampala. Oba yali alengedde ekitone ekyo n'agamba omwana tumutwala abugumeko? Teri yali amanyi nti ndi muyimbi. Teri yali amanyi. Abasinga bakyekanze bwekanze awo nga amazina okusoma. Kwa nali nti okyexposinga naddala mu bantu abakulu. Kwa abakulu ng'olina wawulira nti oli muzannyi wa mupiira kimunyiiza. Wawulira nti oli muyimbi. Alowooza oli muyaaye. Omugambo oli muyimbi alowooza kuba rasita basiba enviiri abanywa enjaga bakuba abantu abakola fujjo. Gwe tewazisibye wazitintinze? Zina zitintinze. Nze saazisibye. Naye nga just naye njagala nali ntya kale. Naye nakola naye kati kino kye njagala. Naye nga muli wali okyewulira? Nali nkyewulira kuva buto naye sinagenda kigamba nakikkiriza. Singa bagamba okitandise saazi naye sakitandika saazi no kimbadde nga mnene wakuba mbadde nga n'okwetya. Ng'olinamu n'ensonyi? Ne society yennyini gye mbaddemu society gye mbaddemu nga eyinza obutakyagala. Wakula ne giwera 19, 18 emyaka. 18 and above teri kufugibwa nnyo. Nenkolako byenkola. Kati lwe wasookera ddala
kyali kitya okusooka okukola ki lwewasookera ddala okugezaako okuyimba abantu abali okumpi bategeere mbu omwana ono alinamu ekitone weevaamu otya kuba ogambe wali weetya baali bampita mulalu kale ebiseera ebisinga nga tugeze ni mukwoza bintu nga mbeerawo nasookera ddala nali njala nnyo rap nga njala nnyo hip hop ate nga mpuliriza nnyo ennyimba za America nga njala nnyo Lil Wayne kati nga nange neeyimbisanga Lil Wayne oba kyonna kye ndi mu kukola mba neeyimbya oba ndi mu kutambula bantumye oba ndi mu kwoza ngoye oba njoza bintu kyonna hobby yange yali yakweyimba naye nga byennyimba tebivaayo jjukira nyeefula nti nyimba Lumerika naye nga sirumanyi kati ng'ebigambo mbigaaya bugaaya so nga abantu bampita na mulalu yakuyitako mukkuba eddoboozi lyali era ddene teryali ddene eddoboozi lyange lyakyuka nalinga mwesi wano awo nalina akaloboozi katono nnyo naye bino byofunamu omusujja senyiga eddoboozi nerisooka nerikwata nga tosobola kwogera ate eryange lyakomawo nga ddene nnyo endowooza lijja yali coincidence puberty eyingiddewo ekisenyiga byakwatagana nebiconnectinga bu kwava netuconnectinge nenfuna oguloboozi ogwo naye nga nti bwe natandika okuyimba kwange nasooka kubeera rapa era nesaa zino ndi rapa era nolimba lwange olwasooka lwennyini lwali mu hip hop nendaba nga society kyeyagala ate wange nga ndaba wali weeyimbyayimbya ng'omwana omuto yenna ng'omwana omuto yenna naye nali nsukkawo kuba buli kye nali nkola ne mukkuba abasinga bampita na mulalu muyinza oyita ku muntu n'akutunuulira paka gyogena ye akitwala nti oli mu kweyogeza tasobola tegeera nti oli mu kumayiminga oba oli mu kulwatu ye akitwala nti oli mu kweyogeza ng'ekimujira mu bwongo omwana omuto birowoozi kye bimuviirako okweyogeza mu kkubo kumbe nze nali nfreestylinga bintu byange ekiti bwe kyali naye ng'ewamu waliyo omuyimbi bagweka gwafu butuseeyo sirina muyimbi gwe mmanyi mu kika kyaffe sirina kati okuvaayo n'ogamba ng'oggyeko bino ebyokweyimbyayimbya like any other person okuvaayo n'ogamba kankoleyo oluyimba ndu recording gwe walwewandiikira nze yalwewandiikira akayimba kange njala nnyo hip hop era akayimba ke nawandika mu kusooka kaali ka luzungu naye kowera enamala okusoma simanyi gye kaagwa kati awo nenkola akayimba ka hip hop bakayita fire era nakakola ne and music ku Buddies ewakazera yakankolera bo we bajja mu kibuga bakutegeera bano abaproducer baproducer first kati baproducer ngaabo wabanga takumanyi olina okuba nga oli talented nekira olina okubeera mune ku ssente kubanga naye ali mu kukola kufuna ssente bakolera bano abayimbi abanene bamanyibwe nammwe abato mujje mubawe ku ssente so kati nze nabawa ssente wayita bamanyi naye nabawa ssente olwo ssente gwe wazigyewa anti yakuwa anti yamba kati akayimba ako nkakola amaze S6 kati ngawo ni muvaaka kati awo yenze yeeyiyiza wali okola nagenda nzijjukira mbeera kazinga aliwo bikampani bingi Industrial Coca-Cola Azam kati awo nze nali mu Azam nengenda nempoota nempeza emitwalo 3 nenkola ki naye saaziweereza ojjukira wiiki babasasula emitwalo nga 6 olwo ngomaze okusoma nga maze osoma 6 kati wiiki babasasula emitwalo nga 6 olina okugjako emitwalo ng'ena nosevingako ebiri nosasulako ab'emmere awo notwalako mu studio mpola mpola paka wekakola ki wagenda no already wali oliyo ng'orecordings nino bagamba nja basasula oba wagenda nobagamba nina akayimba kange naye kansooke nsasule nagendayo nasooka kunoonya producer oyo nangamba bonaba owezeza emitwalo 3 ojja kukola ki ojja kujja tukole kwa ebiseera ebyo yaliko ng'akolera fee ennyimba zesinga nga and music yazikola and music so ennyimba ze yazikola nga and music ono yani ne munoonyerezaako oyangamba nti zesente netandiko zisona wali omuyimbiddemukko nagamba ojja kukola namugamba ndi rapa nagamba ojja kukola namukubira mu ka freestyle awo kati awo nensonda mpola mpola nawezayo yangamba oweze 10 ojje tukole engoma deni wenaaba owezeza balance ojja voicing nemutwalira ssente emitwalo 10 nampa engoma yange nenze waka nengiwandikirako mpola kwa nze wandikira music wange nekkiririzaamu nnyo eyo ensonda nga akasente wekawera nengenda nenvoicinga olwo kawera wayise engoma omaze ogifuna okuddayo ku voicinga nga wayisewo bbanga ki wayitawo weeks zalinga 3 kubanga era n'ebiseera ebyo bingi byenalina okusooka okufatako ng'ogyeko ekyo okufaako bingi byalina osooka okufaako ng'ogyeko ne music nalina osooka okuteeka mu kasente kubanga era ne anti wange awo nali nvuddewo olwo weewagudde otandise kwewaggula newaggula lwaki newaggula olwokuba ofunye akalimu oba kaali walako nga olina okusembera akalimu tekaali wala kaali kumpi nakumpi naye lwakubanga omuntu omukulu omugamba nti otandise okukola abamu alabira ddala nga weewagudde
okuze abakusuubira okuba ng'ofuluma ocreatingira space abalala kati ze nensoka nenkivaamu kati wenavaawo muvaaka nti kati naye kaneeyiye ate obulamu ne bunkwatirayo nsasobola kudda waka engamba kaneeyongereyo mpolampola soka obusete nalifunawo nesoka nofatawo karenti akatono ate ne ka studio ate nakokulya biki nokwefaako ng'omuvubuka ngera yagala okulabika ng'omuyimbi ate olina ogulabika akanda kakulabisa ng'omuyimbi yadde ka chain nga kaaka naye ngera bonna buli expensive naye olimba namala nendukola nimala ne audio okumala emyezi nga 6 nga noonya video ne audio yakwatayo kayimba kyako ka romantic si ka romantic tokamanyi akayita faya kali mu hip hop the hip hop gwenkuba abanda babebuuza John Black okikola otya yenga okisusa olina engeri gy'okikola feno ne twekyusa bingi yakali mu hip hop empewo nezitakakkiriza tezakakkiriza nedda kati nabeerawo nengamba nti kati nazuka oba tewakatambuza katambuza nagezaako naye era ne equipment sali nazimala tambuza olimba olina okuba olinamu ku sente radio eno neno tv eri neeri presenter eno neno nemukoleraku kasimu ate nekira connections nali sirina so bwe kityo bwe kyanfectingamuko naye neŋŋamba okay nikati abala ne baŋŋamba maani kana akayimba kaakabi naye munnange singa osobola okukolako ekintu ekiri danceable kitegeere Uganda hip hop ali awo bwatyo abantu baagala muziki bagunde ate nga nayingira music nga njala beera wakabi ekira njala beera naku sente nja kugaggawala so baŋŋambe ninawulira ngene naye kirungi mukama yampa ekitone I can do music styles nsobola okukyusa kulwaki sigezaako style endala okugezaako olwakalake nakola tomba wala nako kaali awo katuukako naye tekatuuka wala naye kati serious music olwo nga muyimbi ki gwe weekutteko akuyamba naye sina muyimbi gwe mmanyi nti ayinza okunnyamba nali sina muyimbi amumanyi nti saalina mukwano gwange nga muyimbi saalina just era nogende wa ande westula weka nagenda ku internet nenonya biki Facebook page biki nemunonya ngera kyoyagala kikuseza natekamu obudde bwange munonya paka ina mufuna era gye nalabira ne Dewezi naye yankolera olumbe baluyita tomba wala naye lwali awo bwerutyo kati ya 2017 baganda tewasooka kugwa maanyi kano ka fire bwe kaagaana fire nagwamuko ku maanyi kuba nali mmanye ekisooka nali nkyali muto nnyo emyaka nga 15 abanga 17 oba 18 simanyi awo nali muto kati nga kyemmanyiye nali ndoza nina beera nga fresh kid kubanga ye fresh kid olwayingiddewo fresh kid yakikubye mangu naye nali ndoza ngenda beera aka fresh kid kuba nali mmanyi yenze omimbi agenda osobola okubeera omuto nnyo penetrating mu industry era nasuubiza ne bakyali bange nti oluyimba tugenda kuzimba amayumba ambasuubiza oluyimba kifaya nga mbasuubiza nti mufaya muno tugenda kujjoga yali amotoka tugenda kugavuga kuba mmanyi era sikatation y'abantu attention yeyansika so nerutakola nagwamu amaanyi kubanga era nesente zaali zigenze sente bungi naye faya kyeyanyambako kyensobola omwebazaako yalaga abantu abali baneetoolodde nti nsobola sokera ddala yabalaga nti nekkiririzaamu kuba balaba nti twagulina kuba abaganda bange baveyo ne bagamba era project yange yaddako tombaala saateekako abali baneetoolodde bansasulira audio kuba audio eyo nzikira twasasula $50 era ne video yaggwera mu kakadde nga kamu ne promotion yawe wewate naye kale saa strugglinga nnyo nga fire just yalaga abantu nti kati nti ekisooka nekkiririzaamu nti ate nsobola okukikola nti willing okukola kyonna kyonna okusobola okuba nga nkola kintuuka wenjagala kuba nali omimbi munali asobola okuggwamu amaanyi kuba njukira essuubi lyoba nalyo ng'oli mukola oluyimba olusooka abayimbi omimbi yenna asobola okukitegeera liba ly'amaanyi basobola omimbi nga akoze video yakabi akoze audio yakabi olimba kati bana balinawo ku sente buli naluteka buli TV lwamu buli wamu natekamu ku sente aweetaagisa naye wekigaana toddamu muwulira kubanga webagaana oddukuba abeera disappointed nnyo kuba essuubi lyonna liba lifudde sente z'abateesemu tomanyi oba omu aba yatunda kataka ke yatunda nte ze asobola okuba nateeka musiki naye wekigaanira omwadde amayoganaga akankireke naye John Black sagwa mu maanyi ate nebaza mukama nampa abantu nampa strong team around me nze sirina management nti bansayininga these are my brothers abandabye ne bagamba your blood brothers my cousin brothers my cousin brothers so bandabye ne bagamba asobola okukikola eriye bwe tuddayo mufumira
mafubira abazadde bagenda okuwulira ekiroboozi oba gwe wagenda n'obagamba ngenda nofulumya akayimba baganda bange bali bakimanya tufasi kuba nali manyi abazadde nabo bazadde bamanyi ayinza okugamba omwana wange ayinonese kuba era niwe nave waka byayitinga na mwana wagenda kwononeka ataze mu music atali mu kukola bino abaana bano batwe batandika ali mu adolescent yakola ki excuse me kyali mu adolescent yemsumbu bichi omwana so ne mama ngo omuzadde asoka n'atyamuko ne walikira mu mutima kubanga era omuzadde abaina love nyingi eri mutabani we omwana we kati aba atyamu era n'agamba ne taata omwana mujjeeyo mwana kaladde waka ngamba taata ekyoka sikuliddeeyo sobola bulamu bweyo ndi musajja just muneesige naye kankoleko ekintu ng'omusajja kaneeyiye ekinakwatayo inshallah mukama anaaba asazeewo neera buli nafukamiranga wansi neŋŋamba ne Katonda yamba prosper nze music nayitirawo wa so music genze wala wakoma mwesi nakoma mwesi 6 sinze sina mlungu kyagaana sente zaagaana oba music wagamba kantandikire wano atandikira music kama zima ne wagula neŋŋamba nenga se anti yali willing okusomesa yali willing nawe navaayo yero omuntu ena ina kyankalanamu bana akasera ke yali ansubira okuddayo saddayo nga music yakoze eki aganye ate akasera katukana sijja sobola kuddayo bagezaako ne bakuyita n'ogaano ensonyi zakukwata n'ogamba bagezaako ngamba jangu koma weeno nti singa kutwala ogenda okola ekosi y'obusawo biki wali yagala kuba musawo nedda just bye bali banjagaliza nze soka ne sayansi zinayi sizikola bulungi kati kale n'okusomera nali sikola bulungi ninga kulaba ng'oli doctor weerimbye awo at least nfumbamu emmere tobyagayira ddala otya omusaayi ngutiira ddala ngutiira ddala so kati naye nga gwe okuva mu buto nga kyoyagala kuba musician ninjagala kuba musician nalabira nga mpulira ennyimba z'abakamiliyoni nga nkyali muto nnyo ba Bobby Wine ba Bebe Cool nga kale nga nange ebiseera ebyo ngira nsobola okuyiyayo akayimba mu style yaliwo era nayiyanga naye nga tosagala muntu nakkiriza abantu abasinga bagamba otandise ebiseera bino nasobola kuba nkitandisa ebiseera bino nakitandika ddala naye kuba nalina okwetya mu mutima nga ntyo singa walikana kavumu nga kano ka fresh kid tomanya naye era kyandibadde kizibu kuba industry yedda yali nzibu nnyo naye edda twogera ku myaka emeka tetwogera ku myaka nga 16 fresh kid alina emyaka emeka singa musanvu naye kati John Black ze ku myaka 6 naye nsobola composing oluyimba nga sigamba nti waliwo alumpandikidde omwana we kabazadde be bamuyambyeko kumusupporting fresh kid tomanya yalina support mu bazadde be n'emikwano gye n'ebintu bya social media kintu kitono ekisika attention kitono nnyo bayo rap si yali awo mbwa rappinga nnyo naye bantu bebuuza kano kakutuseewo ate kakido nedda kamanyi okurapinga kayimba bulungi kweja emyaka okuba omwana asenka ekigambo ku kigambo ayimba bulungi kati nange bwentyo bwe nali mu biseera ebyo ojjukira ebiseera ebyo tewali nnyo rap tewali hip hop ku myaka gyange omukaaga ebiseera ebyo balingawo kipeepewo biki ennyimba z'abakamiri ezenkadde so naye kwena sinzira n'enjiyo oluyimba ebiseera ebyo naye nga tolina gwosobola kukigamba ate kyena nali jjinjeeyo wansi kati nga nyananzuula ng'ate nange ntya n'okulaga abazadde bange kyendi kwansana gye nakuliramu nga balowooza omuyimbi anywa enjaga ate enjaga si nnungi balowooza omuyimbi alwana akola entalo si nnungi so nga nange ntanga ngamba kansirikira ekintu kyange balindaba balimpulira nsigale mu kika ekiseera kituuse kale John Black thank you so much katugende tumule mu katono nnyo Kasaada John ye mugenyi waffe mumumanyi nga John Black girlfriend boyfriend John Black think of baby haya bash tulakutaka ulize ne kugamba singonjagala ngenda kutambuza amawanga tugamba mama wo ate tugamba tata mukambwe ekigatye nange ndi mukambwe mukwano gwe nina gulinga kwaluli gunyuma binyuma muli babiri mukwano gwe nina gulinga kwaluli gunyuma binyuma muli babiri nayo nsobedde zontonoliza kyamuli ebintu byombira babiri mu tekinologi
ghetto teachers call up perfect. Ne kusomero generally na lady prefect. Girl, you know everything. Girl, you know me love you. Body and sensibula. Yeah, yeah. Girl, you know everything. Girl, you know me love you. Body and sensibula. You got a sweet love, baby, baby. Sweet love, baby, baby. You got a cheap baby, baby. Cheap baby, baby. Girlfriend, boyfriend, girlfriend, boyfriend. Inside, outside, yeah. Girlfriend, boyfriend, girlfriend, boyfriend. Inside, outside. Toganula mazo one piece. Atomujala teba musoza. Ebintu byokola nze binyiza. Choka munda mu mutima mulinkwetaaga. Singa walitonyirira singa nakuleka. Nengenda ne bali abanjagala baby. Singa walitonyirira singa nakuleka. Naye amazima zisola baby. Ogamba n'emikwano gye muzikuzana. Choka tebifunya kasente nopana. Nze lulija lumwa lunaku nenwana. Ate biki baby byongamba. You got a sweet love, baby, baby. Sweet love, baby, baby. You got a cheap baby, baby. Cheap baby, baby. girlfriend, boyfriend, girlfriend, boyfriend. Inside, outside. Yeah. Girlfriend, boyfriend, girlfriend, boyfriend. Inside, outside. Tula kukatebe kuweyo kapikicha onirira otukula olingana lupita. Your lips are nice, your lips are sweet. Njagala tujikole every day and night. Girl, sagala kwekwasa nze every time sagala kunzunza. Njagala sweet love, baby, baby. Sweet love, baby, baby. Njagala cheap baby, baby. Cheap baby, baby. Girlfriend, boyfriend. Yeah. Inside, outside. Done. Okay, you're John Black. Vinka Yeah. yomu ku bayimbi abavaayo okukwesiga. Right? Yakubira. Yakunoonya. Vinka teyankubira. Kakati waliwo director ya shooting video yange ya romantic. Amwita Has Media. Twamala tukola video twaconnectinga twafuka ba mikwano. So lumia jam studio ngani mukolo luyimba Sweet Love nze mwenyini nganduliko. Nalwagala nnyo nagala no luyimba. Romantic ndo lwakuyisa lutya. Lwebaddirira fire, right? Romantic yadira tomba romantic luyimba lwa introducing a John Black music industry seriously. Buli omu nawulira n'agamba buli omu n'atega amatu. There's a boy to watch out. Buli omu n'atega amatu. Ya romantic. Era kati buli yawulira project yange ya romantic ngakkiriza nti manyi so kati ng'alina okulinda ekiddako bampa amatu bampesa abantu amatu. So kati lwama ludukola Sweet Love asa nangama taso tuconnectinga ku songs netukola ne Vinka. Naye nali sikikkiriza. Vinka amanyi mimbi wa amanyi yabingamba nga ndowooza ali mu tulimba ko gemaza fena twali tulowooza atulimba. Era olunaku sirira lwali lwakusatu nankubira nangamba jja tugende ku Swang's offices, Swang's studios. Ngambo nasa nitali mu tulimba. Manyi watama yakuba nnyo ettama. Kati ndowooza Yali already ababuuliddeko ne bamugamba omwana muleete. Bwate bwe yatugamba nagamba Julius angambye mbatwale nga ndowooza nnimba nga ndowooza nzaanya ayimba ne Vinka. Jukira nali oluyimba lwonandeeta nali nakakola oluyimba lumu abantu bamanyi romantic. So kati neewunya nnyo okugendayo nga ne Vinka abadde nninze nagamba gwe John Black nensanyuka nnyo era ebyaddiira byali mu studio saako explaininga ssanyu lye nayitamu naye there and then nekiggwa tukola oluyimba ate ne ku video tebatutawaanya twali shootinga video abayimbi abalala asookuwa oluyimba audio video ne luba lutalo ndi eno naye bambi batwanguyiza abaswangizi mbebaza nnyo Vinka nkwebaza olwa platform gye wampa Swangs Julius Hassan mwaba akabi abasinga kubanga kyanyamba nyera oluyimba olwo nalukuba basireya ne balutandika odukolerako challenge natya nnyo kale oluyimba amanyi lwegalina era newunya oluyimba abantu nasooka okukuba mu bulamu bwange abantu bonna ne baluyimba ekisa ekiramba kuba nali ku Rolex Festival nagenda neyambalidde byange manyi kyali upcoming ndi byange nga togenze kuyimba nali ngenze kuyimba naye nga simanyi oba nayimba n'okuyimba baite bakuyise bagamba kange ebyo tolinda kuyita awo kuyiri babiri byawali ekivulu ng'ogenda backstage DJ ne waliwo kyali bamuyita Juni Star akola Galaxy Juni Star
yangamba yitawo nja kwogera ne ba prim bajja kukuwa nga manyi ayinza okugenda nawe ne bakola ki ne bagaana Janga weyambaliddefu ate woyambalira ddala no God I want my presence to be felt anti nali simanyi kuba era bivulu bingi omanyi kulwaki kibituukawe bivulu bingi beneetekanga mu mukono ogula nopangisa akagato nopangisa akasawa akachain n'onyuma n'otuuka ng'ogenda bizaayo ng'ogenda bizaayo ate n'otuuka ne ku stage ne bagamba bayimbi bangi oba abayimbi abagenda oyimba program eri tight biki n'owulira onyumye naye ng'ate toyimbye nga weekubyemu akafaananyi ng'oteekayo ate oteekayo naye ejjukira aliwo bebagambe mutege ejjukira ebivulu ebirala byamaanyi n'ekirala n'akafaananyi tekamala ekiba kimala bantu kundaba ekimala nga nze omuyimbi naye oba tokoze eki kuyimbira abantu kubanga gwe mulimu gwange kuyimbira abantu so olumu kyampisaamuko obubi naye I was so surprised ku Rolex Festival abantu reception gye bampa era okufaanana nga bwana soka ne kwa sweet romantic ne bayimba mu katono ne bakuba sweet love ekisaawa ekyo nani kiyimba ngamba amba mazzi nasanyuka akavidiyo nakaliko ne buli wenzire wakanka katunulako ngamba abantu ne batandika okugamba kyekiddako mpinka amaze okuteekayo luyimba kirozaako kati ogwo olaba oba weeswaza ani ngamba nkoze eki kama kwe kumpa tukwatagane gwe wamwewandiikira nze wamwewandiikira momo mu sweet love mpulira oyogera ku I am a prefect something like that sweet love wali prefect mu ssomero oba bigambo bye muteekawo okutambuza okunyumisa ekintu nze John Black agamba mazima nalina ensonyi ne bakwaya nayimbamu omulundi gumu dakika 2 ne weegoba obulamu bwange dakika zaali ezo 2 nalina ensonyi nnyo so sijja mbadde ne monitor saakiri naye manyi kati music oba oli mukola music toli mumwekolera abula oli mumukolera abantu bangi president oli mumukolera abafuzi oli mumukolera abantu abaagala nawe oli mumukolera ekitegeera abantu abaana abato abantu abakulu so olina otekawo ekintu nga bwe yadde tokiri nga yakiri wakiwulira ajja ssanyuka kati omanyi yena yali edi prefect kusomero wawulira akakayimba egamba nange nze nali edi prefect kulina essomero ekyo kyokka kimukwanguyiza zezo tricks eziri mu kuwandika music towandika ku ekyo towandika bibyo weka wandika kyolooza n'omulala ajja kyagala gwe tokiyitya nkikola perfect ne ku ssomero gye nali edi prefect engeri gye naliwandikanga omwana w'omugagga ali mu kweragira ku muwala mwagala naye ate mulaga nti saagala mumanya naye ng'ate nze wenjagala njagala yadde sinnagwa mu kwagala nina love nalave eri eyalagirwa naye lwakubanga tennasimululwa eyalagirwa bali abalagirwa so kati mukwandika music oyinza gamba mwana alina engeri gyakomandingamu azifu mwana wa mugagga azifu musajja mugagga alina ssente naye aveeyo kakyali tola waliwo pate gye naliko eya mugagga moze wano ye agamba lwe luyimba lwe wetokiyitya nkikola perfect ng'omugagga ye ng'alufiiringa so tricks eziri mu kwandika music sali ed prefect naye ogambye school choir wagimalamu eddakiika 2 sina school choir church choir gye nasabiranga nga nkyali kato nnyo e Rwanda eidinda eyo naye mba dakiika 2 mu kyaki nga mpulira ensonyi katani efukire naavaayo tewalida luyimba kugwa kwaya master teyakugamba gwa ate obadde fena twali bwana butu kano kajja ne kakuba party yako kasanyuka abantu basanyuka eyo bwe yatuuka n'oweta eyange yatuuka omuntu we yasinga okuntisa anti wange omukyalo yantunuulira nnyo empulira ensonyi nenyinza okukola manyanga netuddayo nangaawo lwaki watuswaziza yabireka ndoozi ali amanyi nti kwanze nali sifaanana kuyimba ndi byange sifaanana byannema ogenda era nze ekintu kyonasinga okukola ndi muto nayagalanga nnyo omupiira naye nti kuyimba okuyimba nti bino kugenda participating oli mpulira ensonyi nga kimbeeramu kingumiramu nga sitwaki kifulumya ngantya bwano bwomala okukuba sweet love awo ku stage ogambye Rolex Festival yakukolera nnyo awo ba promoters batandika okulabawo watandika ogenda ku posters era nga tekinakwatayo industry ya Uganda eno tomala gakuba bwotyo byaggwawo edda abantu nga asooka kuba oluyimba lumu n'afuuka ensonga buli wamu posta buli wamu ne bamutimba naye gajagamba ngenda kukutimba olina nnyimba mikazi ogenda oyimbira abantu tojja muyimbira luyimba lumu tojja bayimbira luyimba lumu emirundi 6 ne luba lulungi lutya era nga buli omu kyakugamba
waliwo kyenkulabamu demera kati kuba nyimba z'endala ezo ogenda kulaba ssente wandisuubidde okukuwa sente agamba kati ndaba oli mukikwasaganya kati obuzayo nyimba zongeezo kati awo ku Rolex Festival bakuwayo akasente tebampa wadde ebisatu kubanga n'interest nali ngenda sasula nalaba kubanga aliwo kyaliwange bamuyita ito aba EME events be banyamba bakikwasaganye abategesi ye najja nampisaawo nantwala wakyali wange Junistar backstage Junistar naye nampisaawo so kati era olwamala oyimba nze nengenda kubanga era bayibaganye n'okugaana nti obudde ebiki ne kama yanyamba kati awo wayitawo akabanga si kanene n'ofulumya wayita banga siddene engamba kati kuba buli we nagendanga buli omu agamba gwe wakola ne vinka kati obuzayo akayimba nyimba ngezo ofune sente obuzayo nyimba bweziti ofuuka wakabi nga nyimba ezakabiba nange ziriwa kwaki temukiriza ku zino zendeese netutambulirawo mpola mpola ati nedda kwa abantu bakowanga omimbi asobola okujja nakuba akayimba kamu naabula obuza gundi yayimba kana akayimba yaddawa nga takyalabika kati abantu kuwa sente zaabwe erina okubanga era oli worth it so nalina okudda ewaka nentula ningamba kati nkoze luyimba kiruno ogenda okudda kutukana kuba buli omu yangamba vinka akwadde platform kati oli wano booti ojjaggwa oba okuyimukira ddala so olina okukola ekintu kyamaanyi nebaza mukama teyanzikiriza kuyiiya nnyo luyimba just nawulira vibe nenjiya ekintu ekirungi era nengenda wa Andre nankolera engoma noddayo nowandiika nze ekintu kyange ngenda mu studio netufumba engoma ne producer nenzira ewaka nempandiika abali awo ng'oyingiddewo n'eddoboozi Darlington nankuba ekifaananyi 01 media tukwatagane naafuuka obuzibu akubanga ebiseera bye namuteramu nasooka nentya biseera saga zaali nnyingi saga zaaki politics awo bano balwanye ne bano attention yonna ng'eri kuki nga otidde bayinza okubulira omwo ate ng'abaana bazzeeyo ku masomero kuba ne video ka balance kali kakyabulaayoko nga ne director naye akoze eki tukwatiddeyo kaga musooke mumaleyo abayimbi bye bankola sijja bakkiriza abayimbi bangi omuwa oluyimba nakola ki so kati nalutera mu kutya naye ninga mukama gwamanyi kama nalublessinga nelufuuka ensonga audience neyitirira challenge bakola challenges ogenda ku Instagram yange challenges sasinji buli wento oluyimba simanyi oba nina kuganja mu bantu naye mukama wamaanyi oguloboozi gugwabakuba orihasinga simanya oli training seddoboozi lyo ndoboozi yange obagwe oyingirawo buyinzi nebeererawo neyimbira byange nze sigamba nti ngenda for rehearsals biki no eddoboozi lyange erindimu liri munda kuba eddoboozi nati first naye yanda ddikyusa kuba aliwo yangamba eddoboozi lyo terisobola kuyimba nga nakatandika oloboozi gwo gunene nnyo tosobola kuyimba ebintu bireke ye nga tawulira kamiliyoni nti akosa guloboozi abantu ne bamwagalirayo anti waliwo olinga bakkiriza abamu bakkiriza amaze kulabako najjukira nkyali tewamukkiriza yalina producer yangamba gwe eddoboozi lyo lino terijja sobola kukola nga ngendangayo nagamba kati komawo enkya tukole rehearsals nenzirayo ozze okusaawa nga 3 ez'okumakya kusaawa oba 7 novaawo 12 oba ku 3 naye akwadde dakiika 10 oba akagenda ku booth okuvoice nga nagamba no komawo enkya era saa zezimu naye nga mpadde dakiika 10 tampadde nako that is before fire after tomba wala kati naye awaawo nga nja ku releasing oluyimba oluddako nga sinaana ku releasing romantic nebinsukako nenga ddoboozi lyange noga producer kamute nengenaako omujjango nangamba yimbako tulaba David Lutalo tulaba Maurice Kirya maloboozi gayo tegakwegombesa ngamba ngaagala kati nankyukiza nandeetera okulowooza nti neddoboozi lyange ki b ate nekirala engeri abantu benali neetoloddemu se abali nti bali nnyo nti bamanyi ku music nti asoogamba nti kyonna kino ng'awulira nti ono producer aba yakugambye mutuufu sikati bwebuzibu banalingamba nti kyusa eddoboozi era wagezaako nodikyusa nagezaako emirimu nga siva mu jangu ku makyankeerayo jangu yawa gye wagendangamu namanvi nga ku makyankeerayo nenzirayo akawungeezi nendya ku bogoya nenywa ku mazzi nensoma simanyi AAO simanyi tekala akasandikira okolewo oli simanyi kera ku makya okolewo oti nywa ku majja amabisi nga nakola ebintu naye nebigaana naye ngaeyobeerayo wekka oba wagendanga n'omuntu nayenangayoko ne bannange naye bannange bavangayo mangu tetujja musobola
ne bava obere olinga ko ole emizimu kugambye ngamberayo paka kiro mbereyo ngolumwera na busu tewali abantu abakwekengera just be company bili scattered bili eyo kuba okujja kuba n'abava okukola yo bakuyitako ne bakuyita omulalu abakuvuma ne bakuvuma abagamba otuwoganira naye nga ate tebasula naawe just lwayitirayo naye bagamba otuwogana naye ngamba kyonna kyekiri kankikole eddoboozi nokkiriza nti liganya ofuuka erya lutalo nerigaana eddoboozi nti lyafuka lya lutalo teryafuka lya Maurice Kirya teryafuka lya Chris Brown teryafuka lya radio lyasigala lya John Black n'ogamba kankyuse producer sangana mpawo nengamba okwe kunoonya kuba Andre yalina smart wire olwa Vampino n'abeera n'olwa John Rembo olwa Shiba ebiseera Andre okitegeera kwataako nga ayokya nengamba naye producer nekwaki naye simugezesaako era naye kyaviira ku internet nga sina gwe mmanyi sina muyimbi gwe manyanyiza kuntuusa ku Andre ku Facebook nga tali kiriya nga nonya gunze teziri kiriya nonya waliwo omwana yagimpeereza abeera Jinja nangamba namba yeyeeno era kwegenda ku Salama awaawo ekiruddo Andre yali abeera ne twogera nangamba nyamukola emitwalo oba gaali 2 ye eddoboozi yalikiririzaamu immediately kati engeri gye nali ntidde mba producer nti yoli producer ali amazeemu amaanyi nga sinamuwa sente zange nasooka muyimbira nagamba kati kankuyimbira yadde sinaleeta sente ngamba oba nkumawo basikola ki sidda neetegeere awe namukola nagamba ojja kukola nengamba nayinza okuba ayagala majja nengenda nensonda nenkomawo nemukubiramu vibe omanyi producer omukyusiza ddala ekintu n'omurefreshing obwongo oba kyetakuba kugumeza n'okuba n'afuna vibe empya engeri gyayinza obuildingamu ekintu mukola gamba ate wena nnyumidde bali abasosewo bambuye naye ate wena nnyumidde n'akyamuka nengamba ono kireke yanfera ayidde nemuwa bando ze10 n'anfumbira engoma nenzirayo nempandika romantic nenzirayo nenduvoisinga namala duvoisinga after some time nenzirayo nendukima nangamba oluyimba lwo lwakabi tugenda kukukolera naye ndowooza alimba naye buli yaluulirangako ng'oluyimba agamba man limba nga lwakabi bamanager nabasanga bali bakubiddwa namunkaawo kiraawo nembawo oluyimba ati lwakabi bukyokuba oluyimba luno okubiraka nengamba bano batamidde kambalinde macanga bali soba banvume bulungi ne ku macha ne balukuba mu stamp tuyingira December nga tukuba romantic audio tupushinga kati ba producer bakugamba ba promoter bakugamba soko fune obuyimba bulala bubiri olabe sente bwofulumya tukwatagane ba reacting bati bareacting ddala kuba oluyimba amanyi naffe benyini twateramu ddala amanyi mu kintu kya push omimi noba okoze oluyimba olulungi gundi system mugisomye nga tugisomye kuba twakonekitinga n'omusajja gwe bayita DJ VX Fizer akola Kololo Casablanca yatukwatako nagamba tugenda tutambula era is part of my management oyo ye mukyokwiri babbala talina bbala gyatamanyi talina ba DJ batamanyi olwo bwe mugenda yo mugamba twagala performinga mubanga musaba ne sente oyina obeera ku DJ ali bwoti paka ngazannya oluyimba lwo neyongera ku bbala endala buli lunaku nga tosasulayo naye takusasula nga takusasula yense yandibadde amusasula bwesaawa eyo obeera oyagala kumanyika mba njagala kumanyika ati oluyimba lwange DJ buli mukulira mu bwongo buli nasanye luno waliwo nentera okuza nga kyetulina DJ alina okuntegeera nekirala oluyimba alina okuba nga alumanyi ku playlist ye twasooka okukola netupika kati netupika Sweet Love ne romantic ba DJ abalala bagaana ne bala ezimu kati waliwo bala ezimu nga bambawunsingako ne bagamba gwe tojja sobola Faizo n'agenda n'ayingirayo kuba nekirala height yange nalinga kaana kato nali sirabika kuba muyimbi nga ndibya nga ndira oluyimba olulungi nga sikifaanana era buli omwaga enabisaala abantu bagamba byayimba tabifaanana simanya abakusibira okusaba gujja nti bwe gutera okuba eddoboozi waba akulidde ku radio oba waba alowooza ne zino video zigejja omuntu aba alowooza oli muntu mukulu nnyo nga Chosenbeck nali ndowooza kawala kakuzeekuzeemu naye kanga Chosenbeck nali ndowooza mukazi n'omusanga John Black abanga msinya tekafukamira kakunyoma naye nali muko nga American height wali nensuka nga nkoma muno naye nenvimba naye avimbira kwani kagamba kati John Black ngamba nange nenvimba mu wali nga ndabya ddala ndabya ddala musinga ddala obuwanvu ndi munene ekiwago ekifuba naye njawuzaamu naye nange bangi bamba musinga bagamba koma wali n'omunyira mukama wange ndi muyimbi nze kukola n'akubuza ID n'ogimuwa n'agamba era sigala wali
ate nekirala kyanyizanga bannange katugeze byonna ntambuddeko nabo banyumye beesaze ekikumba tugenda joga besaze ki ekikumba beesaze banyumye bali kutambulira ku nze naye ate bo ne babakkiriza nze ne bandika kiki wali obulamu ku swag swag yange yali obulamu kati ani yagikuyigiriza ndaba bulingi amasa amasofa nedda just nze ekintu kyange kinze enkola kyange nze omuntu akkiriza nti omuntu asotandikawo ekintu ki nga we natandika style yange ya music wenjana natandika style yange ya fashion kwa abalala basinga bayomba beeranga gundi yambalanga gundi ono kwaki nyambalanga gundi ono nga kwambalanga John Black sometimes ebintu ebityo change eba nzibwe kutuukawo abantu basinga baba bazibu okutekinga change naye nze nenjala nentandika ekintu nga kyawe nagamba ekyo kintu kya John Black yakitandika nange kyenyumirwa saa atambula mu bigere by'abantu kati gwe fashion yo yagala ebeera etya fashion enjala ebeera unique from eyabala njala mbeere nga gentleman edde siri gentleman nesala ekivavava kyange tekeko bling zange teka akagatto kange bulungi kiki lwaki wakyusiza from blonde to green nale nimukola video kati ndaba ate kati nekirala edda tewaliwo kukasente naye nfunayo kukasente at least nsobola okuaffordinga saloon buli week at least owa saloon wangamba tukyuseemuko kano naye kakola naye edda nga kugamba tukakyuse ne mukuba endulu ne mwesika emigwa n'akusika n'akuze n'akufungula ensawo nga kiki nga tolina ssente oba tolina ssente ate nga oyagala kukola kikulabika bulungi naye kati saa zino tajja kugamba nti 10,000 ojja zimuwa akaviiri kaddewo nekira abantu bano abawagizi baffe nze sibasasula ssente kumpagira engeri gyenina basasulamu kubawa music kulabika bulungi kubaleetera kufinga proud nga banenyumirizaamu kuba so agenda buli kunju nga tobamalamu maanyi just omwagezi kyayagala saa zino John Black alabika bulungi John Black enyimba ali muziyimba bulungi omusiki mulungi John Black video zaali mukola nnungi engeri gyensobola okuliwadinga abawagizi bange sijja kukola video efaanana gye nasookerako ng'ate balaba nti waliwo progress ababa balabira ddala nti ogenza newagamba mwagendanga mu bbaala olumu abakuwerekeddeko ne bayingira gwe ne bakuga kati bo balinga bayingidde kolaki tujja tuvimba nedda tujja tuvimba amanyi bino mutambulako ku muyimbi mugezeko mu kafe ne bamukkiriza noyitawo ati ze kyaliko naye ndowooza nti bammanyi kati nga nze ngamba kansembeyo bano mbayingize era nga mbeera ali nvimba bayingiza just bavubuka naye sinagamba nti na management olumu kale bavubuka bannange amuyingiza ne bayingiza nga bayingidde nange nenzija manye ekiswaza mye nagamba gwe dda wali sigwabeera gaddewo buli kaseera n'omugamba ndi muyimbi nagamba nedda ki ekiraga n'omugamba ndi muyimbi ensala kubakanake mwino genda ku YouTube sikumanyi ng'obagirayo ne video kale olumu nabitayamu nentondo tewakaabanga tolina lwewakaaba nze kinnumi ebikaabya nakyo tekyankabya naye waliwo moment eyankabya mu bulamu oba nali ngenze Green Festival ekololobe y'abaana akaseera katuuka tugenda kuyimba ndi mabega backstage abimi bali mu kikuba manyi mimbi muno aba ali ku stage ngali mu kikuba nawe ogamba kikube nange nzije ate nekira baba n'okkiriza nti nanyera kikuba nsingewo sobera mulingo wago akaseera katuuka ntuuka ku stage mbana katuuka ku stage bwenti najja ne bazijjako omuzindaalo ne baŋŋamba teri yakuyisa kuyimba naye singa bakingambira backstage sandifuddeyo naye kidongo kyali kitandise kuba crowd nasooka na romantic nga kati ngamba engeri Sweet Love yali hit yange by then nga ngamba Sweet Love ngendo sembyayo nkigale kwa romantic mana akatandika omusajja nangamba nedda nyimba zo za love nnyo abaana bato ate bano baana bato so tukusaba deke emabega tujja kuyita tujja kuyita so kyannuma mu nnyonnyo akuba era waliwo DJ yantera akabega DJ Mase Pro yantera akabega yadde saaluyimba dduma nalimbako at least yadde kadakika kamu naye nawuliranga ng'akuwowudde baali bampewudde nnyo kyannumira ddala abantu audience teyanyiiga wajjukira yali etandise okukyamuka audience mina nti audience sawa eba ekyamuse enaze jjukira buli mimbi bamukyamukira abaguzi baffe baagala sigamba nti twagala ono yekka buli mimbi azze enava era waliwo yajja ate nga ye wamaanyi yali wamaanyi
tena chikuba nabeera bize nabeera bize no beera John Black abadde aba audience egenda nabigenda audience eyo mnaye audience sigamba nti egenda nabigenda naye kasita music aba mulungi era omimba wabanga tayimba bulungi owulira audience nge mugamba vayo naye gwe bate kigambi abali mubayimbira bulungi ate nga ali mubasanyisa kati wadde ebbali no nataya wekakanyoti ani kuluza ningamba omusajja agambye nyimba za love nempulira very well rocking saha bali muzizanya bali kuzihypingirako bantu it's a love song mpulira gwa bisobola fake fameka nempulira nachi nempulira shamimu zina zali love songs naye ngate music atunda ali about love sigamba nti love kweyagala but nenseno yo nayo rotating la love kivala nyimba zina zetuyimba za love kwagala na mitima kubeera nga tuteekawo obumu naye nokwata ebintu bino otambula n'ogenda tambula jukira ali bandabisizza bulungi nga byomaaso okulaba wempise cheki ndoza wasibira na waka of course nadda waka nebaka naye era kyampa amaanyi wakati buli wengenda omuntu agamba kati 2009 naka respect yako sogenda ali nga John Black aweyaze kati musoke yali mugenda so kati ekitakutta kikumakinga strong. What doesn't kill you makes you strong kati nze nafuna ddala eryanyi. That's the way to go. Kale John katudde mutumbule mukatono nnyo tonambulira erinnya Black Koalija. But when we come back, okay? Tuchagenda maaso please. Haya basi. John Black is in the house. Thank you so much for keeping it NTV, Nespark TV. Erinnya ettuufu ye John Kasada. Musajja afubutuka eri Eidinda mu Busoga mutabani wa Kyabazinga. So wagenda okulaba Kasada talya sente. Takola sente. Kasada nga akola ku mikolo meetings zambage waka. Ebityo. Bagabiro bijja kunfeebya. Nekati nekitu ngawe mugambi society nensi gye ndi muje nkudde buli kimu. Sate ya music sibatizibwa okusanga mimi nga yita amanya ge matufu. Ero jawulira nti oli ye Kanyike, oli nti ate Peter Miles wano, oli nti ye Kyagulanyi Bobi Wine. Oli ye Nwaji. Winnie Nwaji, oli nti ye Nakanwaji. Ebintu bwe bityo. Kanaye ngamba Kasada John. Kasada soko nsonyiwe mukusaawa zino. Nesonyiwa nta. Tujja kwatagana later. Era kati awo ninsalawo nteekawo John nemulekaho and keeping nga sibuze nnyo. Oyagala kubanga John Legend. John Legend ekitegeera nga akambere John Black. Well, Black chivaawa ate n'ofuba okulaba nga ne cap spelling kawuka. Njala nnyo bero enjawulo. Oli musajja wa swag John ebitategeerekeka ebitakkirizikika. Swaga yange liri awo zikane njala nnyo okubeera ow'enjawulo okubala. Gwe wali erondera? Erya John Black enze yali erondera. Nasalawo nonde from the beginning. From the beginning say itako linnya ddala eriba yali jeri government nali eyitako neita John Black kuba inatandika kuba na champisa Black nyajagala nnyo ebintu ebiddugavu nekira ndi musajja muddugavu. I'm proud of my continent. Njagalira dda kivala neita African boy. Okay. Ate Ayabas wabijja. Ayabas omanyi faida nawe nzo kuba nakagambo walinnya nnyo bas nedda. Haya basi wali yampa meaning yakyo mu Kiswahili kitegeeza kale tugende kitandike. Kaze aya basi ke kagambo kenakozesa nnyo buliwe nga kanzigira buliwe mbangendo yimba ke kagamba kanzigira. Kinga gona bera ngo ina kagambo nga common statement kabula mwizo as in like this as in Africa as in really in Africa really now atetagisa really not take out really exactly absolutely kati wali mwana wa Ghetto Kids ina kali ka phenomenal abamanya ali awo yakoze video ya babade mu video ya Eddie Kenzo ogwo era mukitanga phenomenal oba nakagambo ko gwe kakunyumira kati nze bwe nali nyimba akagambo Ayabas kanzigira nnyo. Ayabas give me your number. Ayabas you are romantic baby. Give me some bang kimu bibiri Ayabas ningamba kana akagambo kuba naye nali mbeerawo nga negomba obugambo bwabo abaliko nga onawulira fresh boy nkagala nnyo Wizkid Yaga Mr Easy Zagadat Bebe Cool aina akake aina engija akimbamu ne Gloria Kecha aina malagado okitegeera buli omu aba n'akake kati ze labayenda baka Ayabas yabuyimba nyimba Ayabas kajja aningamba kankagejjesi. Okay. Era ninjifula trademark yange nga John Black signature. Era kati netuwira akayimba tumanya ina kyatwagaza.
era yenna abakozeseza oluyimba abayimbye oluyimba nateekamu Ayabas nga si ye John Black abalimbye kati abantu abaleetera okulowooza nti ye John Black yaliwo ng'abantu bagikoza naye abantu nga tebagifangako nnyo kazi nengisitula nengikubako enfuufu nengisa kameeza nengiteekerawo n'ebitambaala bulungi kati Ayabas nefuuka nti wemba sobodde teekawo John Black anjogera bwogezi Ayabas so nakola na muntu yenna era agamba sooka oteekemu ka Ayabas kanyuma ate omuntu asooka kakozesa actually bagenda na kutandika kuyita Ayabas oba tebakikuyita tewali buzibu kibanguyira ekibanguyira as long as bonna baba bategeeza John Black era abasinga kati kibanguyira ogamba ono Ayabas ne muntu ebyennaku zino bintu byetukola mu bulamu bwa bulijjo ogamba okay Ayabas tutandike so bw'oyogera ku ekyo ka Ayabas olina okulowooza ne ku John Black kituufu marketing strategy byonna simanyi nakumanyi okay so tukwatagane nakwata akati ne bana badde bakumanyira bakuleka ebweru kati bapowa waliwo bounce omuyamba unsinga nanditira okulanga ku bouncing lumu yanditira okulowooza singa badde ne ka pisto kuluno badde yenagenda nagamba nengamba bannange mukama yanyamba nga siri mu America naye singa bansi bagwakutta yamba unsinganga nnyo nenanize nenga leero nnyumye dress to kill ntambule n'abasajja bemanyi nti tebajja babakkiriza ne bandeka ne baneetulira nagamba oyo tayingira ekyo kulooza singa mbadde n'akabundu nandi mukuyo mu kugulu naye nga tawansonga oba omanyi mu club oba obanga oyambadde sandals nedda ng'oyambala bulungi engatto yo ene buli omu ku level gy'abeerako buli omu wali walabira enjuba n'omwezi naye nange enzira mu kasona ngamba ennyambala yali ya kisiru ekirungi oba okkiriza naye awo nali ndowooza ati kikubye ku level yange nawe nije nentunuulya kaligeze onzanyidde kaviyo nga bannange nali nyambadde amazima kulwaki nali ntaanya omusajja naye nabikola asimanyi nti ndituuke no amanyi obwe bulamu bweni mu kulivinga asimanyi kijja kuddako so naye kati saa zino kyansanyusa omusajja oyo wenaddayo n'omutiipinga samutiipinga yandaba bino mashini bino bukebera teyansiza kayita jangu mutukube n'ekifaananyi teyakwetondera abantu beekaza wanyo ya posti homeboys from long way back ngamba kasita yakibikkirira abantu bamanyi okubikka yakibikkirira so kati kyansanyisa Miski ayogera Miski alina amaanyi kyala abagamba kisinga bagamba byoyimba tebikufaana Miski ansinga amaanyi just ndi kibox ekinvaamu kiwonya bangi kizaawo bangi kisanyusa bangi kizaamu bangi essuubi naye kati nze envaali nenga nti kati ojjo bagendere mu gym oyo okola akanyama kolamu kakanyama naye kalika mpuliramu obulumi naye era ngenda kuddayo kubanga era bulumi ebujjanga oba kiba kikola naye nga newokola akanyama newobeera golola Moses waliwo wookoma naye ngaate ekikuvaamu kyamaanyi mukama talenti zatuwa zamaanyi okusinga ffe nzi kati nsobola tutula nenga kati yenzazze okunyonyola kino nkutabaganye notampuliriza naye osobola okuddawo notega akayimba kange nze kubuuza naye gayi kyono wakyali yayimba biki kale waliwo yayimba obaire owobeera oba yali ategeeza ki nebigambo lwaki oba obirya mu kuyimba ate wano mpulira oyogera nga bivaayo kigambo ekyo tategeera Farida baide wobiraba obaire owobeera anti kyebagamba olina obeera unique abayimbye n'okunsinga bayimbye babaddewo ba radio bayimbye fire bongole lutaya bayimbye bansinga kitegeera ba Michael Jackson ba Chris Brown bonna bayimbye abasajja bayimbye Daddy Andre Bani ba Chameleone kati onoonya kapya kiki kyebakoze kiki kyebatakoze kyengenda okukola nze John Black sikirawo akatono kenina nokafula unique asika attention y'abantu kati waliwo nali comedy store just nagira mu ngoma ndi mu freestyling kuba aba comedian abasinga bagamba John Black ayimba mutamivu ayimbanga agaya wuzi kati wenagira mwe ngoma nange amayingo oli wanagamba engeri gyotambulamu ennyiiza bwe n'ogamba obe kunyiiza kanjitambulire ddala ekunyiize kati bukujja ku comedy store abambi nagira mu freestyling amwengo omutamivu ayingiddewo nange nabalumya nga sitebivaayo just mbalaga nti omutamivu bwati bwayimba ne John Black bwati bwayimba kati waliwo abakoze akani bakatema
nga ni freestyle nga just ebyo guys nali simba sadala bigana just flow ne bateka na kawalukaga waliwo abawulira nti walukaga yimba nawe ne bajja ayo kitegera ate kaka ne bakuwa amasasi waliwo abawulira nti walukaga yimba nawe ne bajja mu bidongo kagagwa wawuya walukaga n'ogamba kangenda nedda baliwe bakateeseewo nti bagamba nti nawulira nti walukaga yimba dde simanyi yimba nenkola ki naye nabo ne bajja nga nze Farida nze manyi oyimba just olina kubeerako unique olina okufuna ekintu ekisika abantu attention ate era abantu kyekipuliza attention yaabwe ekirowoozi kyange n'engeri gye nnyimbamu yesisa abantu era abantu naye boogera naye era akomenkereza oluyimba amanyi buli kagambo teri kigambo kirema just era abantu olina obbatirawo akakapaati kati omusoga gyagamba nti nali ngamba obaire oba omusoga nyingi obaire oba obaawa then nabala bagamba nayimba ludikyala bagamba nayimba bikinenga nali ngamba by the way obeerawa kitegera by the way obeerawa by the way osulawa waliwo byempaka ejinze agulawo mbikuwe akitegera naye just lwakubanga okwana bubi John Black sikwana bubi ate kati nina muluyimba osobola omukazi kuba muluyimba nze nsobola okutula wansi nenyinja ekiyambo kikwa naye nga nze munyini okukusinga omukazi nti mukwane kinzibu wali bakwana bukwani ate bankwana kubanga era sitera beera gye bakwanira bakwanira beera mu bikwaniro ife ne ku stage tukwanirayo so ani yakugamba nti we need to change your fashion sense abantu people always comment to Facebook nyambala kituufu nyambala John Black eriwet nyambala John Black eriwet bambi mu nsonyiwe nyambala yange ebambi anti olina ogikyusa ati ndikyusa naye sometimes katugeze nga wakatandikawo TV naye kati swaga eri mukyenda katugeze Sparkle yali yakatandika bweri things change terezamu kano omanyi kulwaki mwalwawo omanyi kulwaki kyatekinga process okutuukayo mutuuse saa zino lwansonga mwali mwagala mubeere unique ekintu ekyenjawulo nti TV yabakyala mugibrandize mugere yabakyala buli kintu kintu ekyenjawulo kitera nnyo okulwawo naye buli wekikoma okukula tekimala gavaawo kubanga kiba kyanjawulo kati ngenda kuwa example ya muganda yange kati nga fake farmaker alina ku branding nti alina engeri gye yajjamu gya rappinga era abayimbi bangi abazinga barappinga fake farmaker tebasobola kukikuba kumusinga kubanga yakitandikawo kati newaba muganda affe gravity mujjukira gravity engeri amanyi abayimbi abayimba gravity siyo ekyakuzaala kyekirikuto ge bakuba amasasi gravity abayimbi bangi bavayo nga bayimbanga gravity naye teri yali ayinza kujjawo gravity kubanga yakitandikawo so naye ekintu kyenkola John Black manyi kikaluubiriza muhekyanga nyambala kino na kino naye ekintu kyenkola ndimukuteekawo kintu kyange nga John Black brand yange nga John Black enyambala yange nga John Black saagala koppa abantu naye kabankoppeko kulwaki yinza akoppa so it takes a process. It's a big process. Just give me time. Tujja kumala tukutegeere tukuwagalireyo. Mujja kunjagala era ndi mukikwasaganya nange nkimanyi comments zindwa zimanyi bwokebera kuli nyambala ani amwambaza nyamba amine designer wange oluma uli ayagala kwetta namanyi kyemugamba let's be strong. Abanyakuga John negative comments ziyitiride tukyusemu. Tukyuse kino nakyo ne muganda naye ekyo bakikuba kino bakikubi njala nnyo beera unique nkuze nga njala beera wanjawulo saatambulira mu shadow z'abalala nti ako kakubi oli gundi yakakuba naye kabakubeko byenkubye era toyinza nagamba nti najja njagala kubanga Lil Wayne for example era gwe nyimbanga awo kitegeera kakati nze kamugambye nze okuva we nawulira ennyimba za Moses Radio zanyingira ddala ku mutima nga nzaagala neera wajja mu ddoboozi nga liryo ekitegeera ne radio kati kyesobola okujja ku side ya radio esobola okugamba trick yange najja wa radio eddoboozi eryali lyanjawulo nange ngamba naye eryange kalibeera eryanjawulo ekiba kibeera dda abantu ati fast era baali bayomba naye eryange nange kalibeera eryanjawulo ekyo nakijja ku radio ekyokubiri lyrical maturity lyrics engeri y'okuzizanyisa engeri zizanyisa tekinyuma kugenda ku stage omuyimbi abantu nga bayimba chorus oba nga bazinira ku gudongo naye nga tebalina kye basobola yimba kikuvaamu tebinyuma nga tebakola ki nga tebasobola kuyimba naawe kyentegera when they can't sing along with you
abasinga bagiza ajja kuyimba chorus ebiddaka akutunuulire nga tabitegeera nekyo nayigira ku radio lyrical maturity n'ebigambo ebiwoomu n'engeri gy'obitwistingamu n'ebiwoomera abantu tibebe amazina kuzinanga ganyuma bali abalala bye bazina olaba kanamba kunze mwatuke mbadde nsaba yate simanyi oba nsobola kukafuna a smartphone Samsung zikuba kapooza kafaananyi selfie twekube olinga agamba mu byenyimba tebiwulikakana biwulikakana just ngeri gyosengamu ekigambo so ebyo najja ku radio naye saasalawo ate nyimbe nga radio kubanga radio ye yali akiteesa bangi abayimbanga ye ate kyamanyi tebajja kikolanga ye kwa bali mutambula mu shadow ye naye nga ayimbye nga radio aniyo yayimbanga radio okitegera aniyo yayimbye nga radio aniyo yayimbye nga Bobi Wine aniyo yayimbye nga Chameleone tosobola vaayo biseera ebisinga naye ojja bakubika kuba bagenda tayo comparinga naye kyamu nawe ima Kamili naye yatadde oluyimba ne Hanson Baliruno yatadde oluyimba ne Khalifa Kiboko Fire kati ate badde gwayimbanga ye wafulumiza ki batandika okuba comparinga weyabayo libbanga amazeemu ddene alina experience ddene alina fan base social media platforms ezo nannene alina ne sente buli kimu so kiba kirungi omuntu oba omwegombeko ebi naye tokikolanga ye otherwise kijja kukubika so ze John Black engeri abantu bagamba ennyambala ya buli kimu naye njalaba nkoppeko akaviri bakakolenga ka green naye manyi naye kanwalo gwe nakajjeeko wakajja kwanza nakajje ku Moshi Mavoko ali awo gwe nayimba naye program njagala nkulubi biremye bimale baby nange ngayo okoppa kikumi ze nakoppa eno nentekayo kakala kamno okitegeera ebintu byakubuzaabuza wabadde wetekera video nadde netekera ka video yani bazane mukama ka video ka makanika kawedde naye makanika olimba olumanyiddwa sinalutegeera ndikuyimbiremu amazima gwe byokola omutima wamenya wekuba kutabula skaliya noga wangogolako yenna mukoka menolai ya nyeula akamotoka kambele makaniko vele matoka gawoyagalira bya binko kanika nyabo nyeula akamotoka kambele makaniko vele motoka gawoyagalira bya binko kanika makanika audio ready jeri audio yafulumya buli wamu weri bino ebyokukola video tebyakukalubiriza first time wakola video byankalubiriza ndala ku video ya kira watu gambyo ine ensonyi sweet anti ngugira sweet love ye era ogira akeko mutima wamenya kuba kutabula ani atuchankalanya anti aba makanika omise nyeula akamotoka kambele makaniko bele motoka kawoyagalira byabeko kanika nyeula akamotoka kambele makaniko bele motoka kawoyagalira byabeko okitegera ulira yadenga mbawala omukwano gonze byabigwansika simanyi oba mu mutima nawe kyekyo kyofuna kyogele tontya yenze gwe walaba mu kiroto nga ndi mu mirror nantereza tayi yankuyita mami yagwowe kasobola okukakanya tsunami omukwano gwo gwalaali bakutunulako bagonda bakyeremani tell me what you really want tukikole ku Sunday oba ku Monday tell me what you really want nkulabe ku Sunday oba ku Monday nyeula akamotoka kambele makaniko bele motoka kawoyagalira byabinko kanika namanga nawe okakwata njakakwata nze manyi njagala ebidongo akayimba nakayimbye bibiiti ebyo okitegeera kati nekiranze ndifasa kyamanja labuli omu nemuwa ku kintu kyemma nkuba ekidandali n'omuntu wansi akayimba kasi owulirizaako nga kakkanye ne kamukakkanya ebirowoozo obadde okyanyumiza sweet mu video ye yasooka ninga gwe bali bakuba ebiyiso ebyokumpa amaanyi ebyenjaga wankati nadala ya sweet love ne vinka sokedda nalisikolanako na muyimbi omunene ate chemistry ndabye ebaddewo nnyo
ebaddewa gwe ne Vinka Vinka simulabye nnyo kakati no kankubira Vinka twamala okukola oluyimba saddamu kulaba Vinka nti kati era niwo kumuwuliza baida n'obutakulimba saa abeera mu byembeera mu byange so omuntu gwesobola okumubuuza nti aliwa leero nenkuka it was strictly business twali mu business world kati nsembayo mulaba tuli mukola audio nziramu mulaba ku video byeri bantereza nange ngenda okulaba Vinka bamukoze kamba yenna alinga kyakulya jukina alisibenako na serebu alinga ki yalinga kyakulya ngoyagala mulya ate kati nga mutya n'omutya kiza kubenali nyambadde kenalina designs endozambu naye ngenda kikuba olaba Vinka vayo embuga tali muhayi kaskin ke konna kokka makeup akawato nangamba hi John nesukani nsirikamu ngamba hi Vinka n'atuula wali basomera concept naye nga ntya n'omutunuulira naye sibinako mu bayimbi naye sina mukwano we muyimbi gwesobola kuinteractinga naye zinava buvi from nowhere nga abantu we bagamba simanyi mukama gye yanzija nankubaawo n'agamba nono mubeere naye mu industry so nali ntidde nnyo era babangamba nga semberera Vinka ne shot yo ne Vinka amaziga ebijengenge ne bijja kwekutuyanako mulaba natuyana nga Vinka akulaga ne mu video kwalabika ye Vinka yakulaga ali flexible omanyi Vinka alinga buno obwala of America mu luyimba olwo okalaba ng'olaba kekoze ebyabalungi n'ogamba subhana la John Nfuddi ye John zetandikidda ye neri confident DJ wakati awo nengeza awo nali nefuula kiboosere awo nali zekka shots ze nali zekka nali nekaza naye banga abeera ne Vinka mwana naye ate final product mpozi nga mwakola text nyingi nnyo final product waliwo part we muyimbye nga ndaba oli wakabi awo nali ndi mutya amanye omutima oyo gwali gunkubaawo manye gyali mpulira ate video limbe ninga movie mulaba movie awo mulaba abantu bali mukuzana bali mukwekuba bali mukoja bali mugamba don't never leave me alone tokwatanga kumwona naye nga bagamba mukwateko naye nga tomanyi kamera zikwetoolodde tomanyi bantu bakuliko eri n'eri amanyi ebigambo ebyavanga awo kati nga awe namukwatako ebangamba mukwateko energy mufiringe ngamba Mami yeche mkazi watu ate yenga ali very free ali free ngamba tofaayo ninga ntya nalina okutya nga simanyi basitabye bakola era nenga mwalukolera mu lunaku lumu era olunaku lunasoka nawula tegenda performing ne Vinka manyi kyenakola nagenda ku YouTube nendaba video omuyimbi omukazi n'omusajja nga bayimba bakikola batya Jay-Z and Beyonce how they do it Wizkid and Tiwa Savage bakikola batya awo najja nga namuko ku bango ne bali wani bango nali ndi waniseemu kaawo naye mu video nasaba kimwe ggwe era nga tinaggwanga bakugamba jangu ogirabe muko oba okyali ku shoot nga bali bakyatinga shoot solina ne bakuyita manager ya Vinka n'agamba sobola okikola wekkiririze azifu ngenda kulwana oyo wakumala n'akuddiza omulala tutya tunuulira kamera Vinka tomutya oyo wakumaliza n'akuddiza omulala kakati wamu olaba tunuulira kamera energy biki oyo wakumala n'akusuulira ow'omulala gamba nalinga ate nga buli bwe bakugamba ebintu ebyo olina akantu kojjamu era n'owulira nga buli bakugamba oyongera kutya natya ate bandita n'okulowooza nti kwaki bagamba sitya kitegeeza ndi mukutya Vinka ye nga tebamugamba ayeko buno obwana buno obukola obulungi mu kiraasi obukulembera ye Vinka ye nga ali waliwo mateeka nga dda ali apowa adda ku ssimu ye eya John damu energy n'afuuka energy n'akuyita era damu naye nga kyekyo nawe ekyali experience nasooka okufuna bakugamba jangu olabe video ewedde ndoza wagenda ogitya nagenda nga agenda okulaba ebibuuzo bya UNEB video ennungi natuuka nga nnungi ebyali ensobi ezaalimu nagamba sijja kuddamu omanyi tuyigira mu nsobi romantic sweet love tukwatagane biki omanyi tosobola kuyiga vuga gaali nga toli mugikyanga nga togikwasi tebasobola kusomesa gaali nti basobola gikusomesezako nga toli givuga neba motoka
yadde bakusomeseza batera ojja kumala ogituulemu gwe mwenyini otomeremu oyige nti wano ntomedde ngenda kikola bwe nti wano nkoze bwe nti si kyekibaddewo mu jjane engeri ya John Black ensobi zibaddewo mu videos biki dressing performance byonna bibaddewo naye byonna bina sandi biyize singa nali siri mu bikola saawa ezo tuyigira mu nsobi oyiga nti wano natomera wano ngenda kikola bwe nti yadde ogenda kikola bwe nti n'otomere naye kasa tutomedde wano kati ne wano ojja kumanya engeri kulwaki togenda tutomerawo kikoze otya obutatomera wano natomerawo leero ntomedde eno kati ngenda mbigasho sitomere eno ngende straight bwe kiti so bwentyo bwe kikoze naye kati awo wafuuka pro mpola kati era mwabaddeko makanika weekansa mu dakiika 4 muba mu kigaddi makanika yabadde makanika sijjukira director akungamba nti kola kyonna kino because of this okujaga nti tugenda taking shots nyingi because of this and that naye ogamba nti energy biki neya Shiba je nakozeko ne Shiba replace me still it was dope vibe Saturday nakutya Saturday nakutya konna okay Shiba ye yakuyita obago wagenda n'osaba collab olimbo olwo twalikola ne Grenade yayita Jeff Chiwa yankubira nagamba njakoleyo ne muno chaliwa akayimba Grenade ntukola naye akayimba then ne Shiba nagamba akayimba kalungi Shiba manyi miyimbi munene platform era jayina nene yatuyamba kembo yakatula kata kemera kwenye kafuke ensonga katambudde kanaye gwe kuta makanika wange okay oliwo akabijjo nawe oliwo akabi Farida kati ono bulingi yenna abaalaga kimanyi sente si sente bulingi ni si sente just buli mu atenga bile bikabya bei nze yesawa nagitidde dda era nakulabye ng'oyingira singe badde kutuuka nandi gikuwadde nene ejja kunsto ate bayinza n'okunsala okunkuba okuntema komukono ni otambulira wa Farida wano ku Serena eri abaya bachi face bayi bayinza kukanga serengeta ku lunch akati nze bino ebintu kisibi obiteka mu sente nyingi teka muko kuki omanyi buli wobeerawo ng'ogamba singa ntuuka ku kino singa nfuna ku musala bwe guti yakupangisa yakayumba bwe kati sinafuna ntuuka ku musala bwe guti njagulanga engoye zange bwe kubanga nkoye ebintu by'okupangisa engoye bintu kati naye ekibadde ngako nga nafuna akasente nanjambeeko ne bulingi mbeereko nga bebekulu watuddeawo nazi bulingi bebekulu kuba yomu ku bantu banyumirizamu bebekulu ne Kenzo bayina ngije ba branding style zaabwe za kabi nyambala ekulu omulabya ddala musajja mukulu naye anti alina ne body you have to work on the body nenkola ku body so akwenkana bebekulu musajja muwamu oyinza obutamwenkana mu height naye nga structure ogira begumidde bebekulu nja mwenkana mu birala naye mu mubiri kampiteko okiriza kampiteko kubanga yalina height ye nnene so ebintu byonna ngamba nange nfunayo kasente nja kukolayo okayo naye buli otandika okutuuka ku buntu bwe wali olowoozaako omutima gukkakkana ate n'olowooza ku kirala naye oba tonnakituukako sera ebisinga obwongo bukulumirawo tena ekirala nga ngambye omuyimbi obulamu bw'omuyimbi olina okuba nga onyirira nga ngambye nti obulamu bwe tutambuliramu kusanyusa abantu baffe engeri gyensasulamu abawagizi bange abandi aba music mulungi endabika yange eneeyisa yange ne videos ennungi ne music omulungi kati kino baba tebabanja fala baga nti John wayambadde bubi nina okuddayo neetereza kubanga abawagizi bange bakama bange ate nze wenfuna sente sigenda kusasula buli muwagizi bangi but that's the way I can pay back eka ebusoga bakulabanga ki ebusoga bakutegeera bate banakutegeera abasoga bantegeera nawulire nikyabazinga yandese yampaire omukisa nje mulamuseeko nze naiti nogenda mu lubiri nja kujja anytime ndi kujja so abasoga mwena mbenda mwebale kundikiririzaamu mbendera irala mama yakitta mama yakkiriza tata nakkiriza just banjagaliza mikisa gyokka banjagaliza mikisa manyi kati sometimes omuntu oyinza okulaba nti ali mukola kikyamu naye olaba nti kituufu wewe kuba mutima ogamba ogonda nokkiriza abantu tebamatiranga tekinnakwata kati nze kyenali nnosi okola naye siwagamba mama wange nti ndi muyimbi olw'ensonga ezimu oba endala kitegeera kubanga tabaddeko na mutabani omuyimbi n'akikuba nekiita wabula sosiyete gyakuddemu nti bayimbi bakuze bano balwanyi n'abayimbi ababaddeko nti abawulira bali mu ntalo zino na zino ono yatunze munne ekyambo ono yakozewo ebiti so kati nga mama akutiisa agamba saagala obeeremu ebyo ebintu so kibala nagamba ati nja mu surprise nga busurprises nti oyingiddewo nti nyingiddewo otherwise yandirumiddwa omutima tugenda kweyongerayo n'emboozi yo naye aba TV tugenda basiibula tugenda kweyunga kubali ekyankwanzi president Yoweri Museveni ali kwogera ne bannakibiina banne tusigale ku Spark
ku Facebook ne ku YouTube. Please don't go to Nation to Chapech Sembayo with John Black.